po jako akawuwo okusomazibwa kungi kwe tusanga ng'abamawulire naye ate bwe kituuka ku bakyala bwabadde batongoza ekibiina kyabwe eki Association of Women Journalists Uganda abannamawulire abakyala basinzidde Ttula ewabadde omukolo guno ne balombojja ebizibu eby'enjawulo bye bayitamu omuli okukubibwa okakibwa kaboozi ssaako n'ebirala. Kwe kuli nti gye tugenza osakira amawulire tufuna obuzibu obutali bumu ewali okutyoboolebwa kw'eddembe lyaffe ewali okukubibwa abantu abatali bamu. Bano bagambye nti n'abantu ba bulijjo okugaba amawulire nakyo kibeera kizibu nnyo nga n'olumu abamu babasaba ensimbi ate ekintu ekibazibuwaliza omulimu gwabwe. Tebaagala tuwa information gye twetaaga. Oluusi aba alina information gy'ayagala otuusa ku bannayuganda oba ku nsi yonna naye ne weesanga nti atya oluusi okuwa information gye weetaaga ne tusanga okusomozebwa okwo. Okulala kwe kuba nti ogenda mu bitundu ebitali bimu ogenza okukavalinga amawulire ne weesanga nti gy'ogenza okukavalinga amawulire ate oluusi abamu bakulemeseza okukavalinga okugeza ng'aba security poliisi tetuwadde eddembe lyaffe mu biseera ebisinga. Wabula bannamawulire basabye bannaabwe okubeera obumu okusobola okutwala emirimu gy'amawulire mu maaso ate n'okubaako ebirala batandikawo okusobola okwekulaakulanya. Naye balina enkambi ez'enjawulo naye basigala bambala ekyambalo kimu ate basigala batambuza enjiri emu. So bwe baba amawulire bolabaano tuli mu ttiimu ez'enjawulo naye tusigala tuli muntu omu. Akitegeezaako tegeeza. Anja kusooka kwebaza muganda wange Mumbejja abatamanyi Mumbejja oyo nze mumanyiiko ebyafaayo bingi era bwe yankubidde akasimu neekanze naye ate seekanze nnyo kuba bino ebitusulibwamu nga bamawulire mutulaba kuba bati naye emitwe tulina minene. Pulezidenti w'ekibiina kino Shamim Nasuna ategeezezza nti ekyamwalirizza okutandikawo ekibiina kino kwe kuyambako ku bannamawulire banne n'okusingira ddala abakyala abatulugunyizibwa naddala mu bikolwa eby'okubakako omukwano. Tugenda okwesanga munnamawulire omukyala okumuwa omulimu waliwo bye basooka okukanya ne boozi naye nga zi professionalism ekyo tekikkirizibwa olina empapula zo oli qualified lwaki oli asooka okugamba sooka okole kino nsooke nkuwe kino ate nga wakisomerera olina obuyigirivu osobola okukola so ebyo byonna ebikola byenjagala okubanga at least bwe tuba nga tugasse eddoboozi eryawamu omukyala ow'amawulire oba omwami bwe mba njogera ku nkola ey'okukabasanya sebo n'abasajja batandika. Babamu ku bakulembeze abeetabye ku mukolo guno batenderezza emirimu enfaafa egikolebwa bannamawulire mu ggwanga bwe batyo ne basaba abo bonna abalina kye basobola okukwasizaako bannamawulire abakyala okusobola okukulaakulana. Maama tukuyozaayoza ne ttiimu yo olire engalo ezibwatuuka ku sayidi ne sayidi olw'obuvumu bwemutaddemu okutandika ekintu ekifaananga kino ffe ng'abakampaliyo branch ya person era njaba kubuyiriza namu tagobalamu maanyi naffe twatandika ekintu ekyaffe mwezi gwokusatu omwaka guno twali abantu batono nnyo. Guno omulimu kankaki kuli kyemuli okubeera ng'olugendo luno lwatandise oba lweyatandika mulutambula mwenna era buli omu ali wano munnamawulire ali wano ne muganda waffe ne mwannyinaffe ali naffe wano ffenna olugendo lutuvunaanyizibwako kyenkanyi. Luno olugendo si lwa Mumbejja wabula lwaffe ffenna wano we basabira bannamawulire bambi ng'abayise tetwagala kumanya nti Mumbejja mumpi nnyo Mumbejja mutono please. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.